yonna gye musinzira okubeera nga mugoberera still nyongera okubeera nga manirizaako omulundi ate omulala bamuta Fahad Proigi as usual. Nze nabagamba nti amawulire gasookera wano wange ate ne galabika gasasaanira ewalala yonna mujja kusooka musonyiwamuko kubanga wenkoledde amaloboozi gano sound si ya mulembe nnyo naye tujja okubeera nga tutambulamu ffenna obubaka bujja kubeera nga ate butuuka mu ngeri emu oba endala. Ensonga eziriwo Honorable Mpuuga atwaliddwa mu kooti Parliament emututte mu kooti lwakubeera nga yakwata mu kitavu kya gavumenti oba mu kitavu ky'eggwanga lino Uganda n'abeera nga ajjamu akasiimo ye ke yayita akasiimo ak'emiliyoni 5 era nga omukutu ogwa Daily Monitor olunaku olwaleero ssaawa zigeze okubeera nga 5 ez'okumakya ne bateekayo eggulire eddene nga ligamba nti among Mpuuga taken to court over service award era nga kinajjukirwa nnaku nga 3 eziyise ababaka ba Parliament bavuddeyo nabo ku nsonga eno ne batabukira Mpuuga nga baagala abeere nga ate afuluma Parliament yaabwe olw'ensonga nti yavaayo n'abeera nga yeewangulira obukadde buli 5 ye bwe yayita service awards ate oluvannyuma omukyala Anita Amongo n'abeera nga ate avaayo mugonnomulako ogufa ogulala ng'okubeera nga anoonyereza ku ngeri ensasanya ya ssente ezaweebwa abakola ekisaawe kya Nambole obukadde oba obuwumbi 907 munasonyiwamuko. Anita Amongo yavaayo n'abeera nga awa omwami oyo Honorable Mpuuga obuvunaanyizibwa abeere nga atanoonyereza ku ssente ezo. Kakati ensonga zikyakutta wansi ne waggulu era nga gwe tula butuuzi wano nze nja kubeera nga amawulire gonna nga kutuusako era nga asooka nkulekereko akatambi kano ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Some of the commissioners themselves, like my brother the Honorable Solomon Silwanyi and the 3 others who even sat in the commission and awarded themselves money and have refused to come and explain the 500 million, the 400, we have repeatedly been asking them to explain and they refused. So for such commissioners now to come and purport that they are now going to represent the House in asking questions and accountabilities, yet they have failed to do their duty of reporting to this House how they awarded themselves that money. Madam Speaker, I think this is a serious question and the role of this House should not be relegated to the commissioners in their individual acting capacity. Otherwise, it makes Parliament Honorable Member, I asked a commissioner as one of, just like I would ask you, that go to Nambole and bring a report. Mpuuga baba omanyoli wa maanyi resigninga ku ticket ya Nuupu kakati balangire by election bodde Kampala tadda tayinza kudda kawa amaanyi leader of opposition oli aboyogeddeko kano oli abokoze eki abadde ki sebo Mpuuga abantu abimwala tuwaite bitiibwa owekitiibwa Right Honorable Your Holiness, Your Excellency, abena bitiibwa tubimuwe twongereko n'ekikirala kitiibwa kiki kyosigazayo His Eminence Mpuuga resigning mu Parliament today ku ticket ya Nuupu ogenda ononya akalulu e Masaka bonovayo n'akalulu ako munzijeko guno omukono waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda. Yes, let's get serious. Mpuuga yali mubaka for 2 terms siba kiri before ani yamulonda ku lop Kyagulanyi ani yamulonze ku commissioner Kyagulanyi yamufudde kyali okati mu bisanja biliwo bera mu Parliament ani yali akumanyi ani yakuwa yakunominatinga mugende pola faba mutu sirika ne moza tutegeera yali mu Parliament for 2 terms. Who appointed him as the leader of the opposition? Kyagulanyi. Who appointed him as a commissioner? Kyagulanyi. Bwabayina the powers to appoint you, he has the powers to disappoint you by firing you. If you know you are bigger than Kyagulanyi and Nuupu, resign as a Nuupu MP in Parliament. Parliament declaring okulonda okuki okupye Masaka. Akakulonda katekete ko kulonda. Twaibo nokomawo. Kubitano yampako mmeka. Ambuli obusawo bwa seminti bwe yasula Villa Maria kubanga bangambye ali mu kuzimba ekizimbe ekinene nnyo. Simanyi. Bangambye, otegera ambulire ebyo by'ekidongo.
bwagenda mu saluni n'adayinga enviiri nze diro yafuteko mu saluni nange bansala enviiri ebyo byammwe tasala tasala anti kugamba nange asasule biru yange ku Freddy's kyo mwaka mulamba gashumba genda bakole ki aberenga bakutereze bwabadde leader of opposition diro yampalita y'amafuta babadaga basiga bamanyi ko billions zabadde nga officier atambudde ensi yonna diro yanteeka ku trip titugende tulambule naawe ebyo byammwe abajega siga shumba guluma mutwe yetika omusalaba nga Yesu ompulya Yesu yetika omusalaba gwe agwetike kuba yazirya bwomu na family ye ne bagalo friends be period ane mchala we ne family ye actually kale ne family ye ompulya ndo nze mu parliament yo munyina abantu besolo kulwanirira sola bateka kumpe wano balinganga babiri oba basatu nempuga sisobola ngangulwanira antya kikafuwe bolumba Bishop Jumba Masaka mvayo omanyi lwaki Bishop Jumba namumanyanga akyali munsonyoli a very humble man olumu namusanga nga atambula ku Uganda House awo nga yambadda enesati ya bulaka ne kakola ne mugamba webale kwambala nga bafaaza nti kesisi enewe gyokuyola ba idola zasola kuyola tewali wa kesisi asola kuyola muntu ayambadde bulaka ne kakola ne singa oyambadde kisatu ne byemu liba kuyola white which bid naloli wanga nga Bishop we Masaka owulira tata waffe yafa ye yajja okumusabira Bishop Jumba simutera omubiri mpuuga kitanga bamuziika wampa amabugo it's payback wetika omusalaba gwo ogw'ebitaano by the way nga mwagala okakasa nti mpuuga is nobody mu Masaka njagala Kyagulanyi agende Masaka ne mpuuga agende Masaka mulabye mulyoke mulabe kyekibaawo olyoke olabe ngalabi tuteekewo empaka Kyagulanyi agende Masaka ne mpuuga agende olyoke olabe Kyagulanyi kyamukolere Masaka asobola okunganya abantu bangi okumusinga emirundi 10 nsibawo bulibaga nti ye bwongo bwa Masaka bwongo brain center nakino kankyogere taba ambuleera na Kyagulanyi Nambozi yali tadda kubaka Nambozi yali tadda emukono Nambozi ali mu parliament lwa Kyagulanyi mpuuga ali mu parliament lwa Kyagulanyi yes these are facts za kugamba nali ku ground era nkyali ku ground mpuuga yali tadda Sara Kiyimba yajja mu myezi 6 yafuna obululu omutwalo 1,200 Sara Kiyimba omutwalo 1,200 mpuuga yali tadda mpuuga kale bobole musajja resigninga ku ticket ya NUP balangire by election ode Kasa Bobi Wine yangambye nkuwadde amasanyalaze volts emitwalo 5 volts bampadde emitwalo egita nangamba which you are the most expensive foot soldier I have nangamba wanje nangamba Baby Ferrari you are the most expensive foot soldier I have nangamba Baby Ferrari nkuwadde amasanyalaze volts emitwalo egi nze bichi nali nagwa abantu views zeyongera wabula Bobi Wine agaba amasanyalaze views ne zeyongera likes zeyongera kati nteka ekifanani mu dakika 3 kibera mu 1000 likes bichi ebifanani byange byadde bifuna likes 5 ne Bobi Wine bwakuwa amasanyalaze bananguli omusajja ina amasanyalaze yangambe Baby Ferrari kankutolereko ku masanyalaze nawe nkuweko kati nambuza nkwe volts meka ne mugamba emitwalo 2 nangamba ngongeddemu 3 nampa amasanyalaze volts emitwalo 3 nanyongera emitwalo 3 kati nempeze emitwalo 5 amasanyalaze nzagalina kati jo yatuwadde neje bayita after party yabade exclusive okitegeera yangambe Baby Ferrari you are the most expensive foot soldier nengamba Bobi Wine bwebali era ngena teka wano ne tatu endala neyongera okulumya aba NRM nozo ogiraba yenze kai na tatu ya people power ogiraba unedited olaba nangamba Baby Ferrari todda mukusagira mu struggle ne mugamba wanje president nangamba Bobi Wine yangambye Mr. Kyagulanyi nangamba Baby Ferrari olusi nkulaba osaga nyo mu struggle but Baby Ferrari gwe tolaba bigenda mu gwanga ne mugamba president impulira nangamba todda mukwemamaza kati kankuwa amasanyalaze kati Big Eye ne bamutemako ko amasanyalaze bamujjeko 15 nazo ne bazinyongera yampadde volts emitwalo 5 mu 15 Big Eye bamutoddeko kwa katunu ne banange kati nza sinza amani the most expensive foot soldier kati ngenda kubanalyzingira shova kubali
bano banyindo za minya tebalina bye balabye abo tebalina bye balabye wedda abantu babavuma laba abanyampi abo laba abanyampi nza yabaddewo wano show yabaddeawo kati sawa tuli mu kucheckinga ndamani yazze angambye tucheckinga out yanzukusiza n'okunzukusa oshera the most expensive food soldier people power has ye baby Ferrari Bobi Wine nangamba tojokerere kamo kyaje twakulira mu myala ne mugamba Bobi nzijokera nangamba kati Richie sigala ku kituufu ne mugamba Bobi I'm so sorry namwetondo de ne mugamba Bobi Wine I'm so sorry if I messed up nangamba nedda omuntu we yetonda asonyiwewa ne mugamba Bobi Wine olusi nva ku mulamwa nangamba terera mu line ne mugamba president ogambye eki nangamba Baby Ferrari terera mu line kugambye mbadde nagwa nga sikyalina amasanyalaze omusajja yantaddeko amasanyalaze akukatako bukwasi bwati nangamba Baby Ferrari volts emitwalo 5 njikuwadde